Rema Namakula ne Carol Ntongo finally besisinkanye mu press conference yaba B2C wamabba abantu omugambo bagusalidde ddala ku side zombi ngate ogenda okubifuna maasawo omuyimbi Alien Skin eyakubiddwa amayinja munange kigambibwa nti embeera gyali mu ddwaliro sinungi n'akatono era nga bamu ku baana be balabikiddwako eyiganga nga batimbulayo ebifaananyi bya Bobi Wine oluvannyuma lw'okumugombamu obwala nti ye yatumye abantu ate bakubali Sikini okumutuusaako ebisago kwotadde n'okusaanyaawo emmotoka ze zonna nga wogenda okubira bamaaso omugamba mutya mwasibye mutya abantu bange King Saha ne Lilipazo nabateera wenjogerera bizeemu era nga Lilipazo alangidde King Saha nga wayina obulwadde bwa sirimba nango omwana ono mwasibye mutya abantu bange nga enkura yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga nyigene mu notification bell emesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabirako mu mwena abrade abakosefu tisabe ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi oli Uganda oba oli bweru nenga gwe mukwana ebintu tebikutambulira yadde n'akatono mukubireko agenda kulombera ate edduwa era nga tulina ne bannaffe aba BF Sumanga nabo bakinye basaddagali abutonde era nga bajjanja bendwadde zonna bakubireko munange sigenda kulwisa era nga nkutandise ne Spice Diana era nga y'omu munange kuba abaddeyo ku press conference yaba B2C wamu n'omuyimbi ate nga mukyala mufumbo ombwati Rema Namakula munange Spice abadde atudde ne Rema Namakula nenga womanyi bo bajaji bakuno munange tebabula kigambo kye bakukakaatikako era nga bagambye munange Spice Diana alabiseeko nga atunulira Rema Namakula enkaliriza mbufunzo obutamujjako maaso munange Spice yegomba Rema Namakula sibyange nenange nga wembambifunyeyo wenzija ate nembi batuusaako wano nenga ye munange Rema tabiriiko era sokola bakapera katuwadde Rema atenze nkongereyo bumunanga abadde anyiza ayinza okubanga mbu yavudde waka nga amuza munyizizaamu akatonotono mukubanga ye abaleta mwenya akuwadde n'akatono Oino mkwano tainarina okona mubiri magumana seguso apalabu baby wampa kukusa wampo ya love nigga kusemera go boba wampa kale Rema Namakula bwe bugambo bwe obwo bisingo obukulu kirungi n'okubeera n'emikwano giri supportive bw'abasazewo kuba bwatyo munnange Rema Namakula bwalabise naye nga bo bajaji batandise okugamba mbu munnange abadde alabikanga anyize mbu bayavuddeyo wakanga ayombyemu ne Dr. Amuza kaba nedda nti obuzibu ko bwavudde olw'okuba yalabye Carol Ntongo ng'ate y'omu mbu kuba mulemesa amaka ga Eddie Kenzo ne bannange akatambi nkayina maaso wano wamma ye Carol Ntongo nga naye alina byagamba mbu naye abadde atidde nga mujja na mujja beesisinkanye anti abaakuno bo omugambo bagusala ate nga ye bagusaze nange wengu baleetera wano n'enguba kuba muli bulungi empewo nnyingi naye ffenna tuli wano nja kusooka okwetonda okutuuka leeti puroguramu eno madde nzimanyi okuvira ddala mu ntandikwa naye yesitakina gye nabadde nenvayo leeti ate we navuddeyo leeti ne bankubira ekiro nga mama wange talyoke so nafusuza eggayaza ate gyamuwaayo mungi naye emmotoka gyenvuze misitali sigivugangako ebyaddala wali nkoonyewo kubanga mbadde empapa nsobole okutuuka kuba na mikwano gyange baganda bange gym partners omwami oyo yantwala mu gym yangamba kale osusse kale tukyali muntu oli kinte ati yakyogera muwaisa naye yangamba osusse tugende mu bwatyo munnange Carol Ntongo bwalabise ku press conference yaba B2C jukira bano bagenda kubeera ku Hotel Africana ne munnange bajaji bakuno bote beewumuza ko batandise okusala omugambo mbu Carol Ntongo abadde ayogera akankana nga atidde omanyi wali emabega kawo waliwo ekiboozi mbu Carol Ntongo ayagala Eddie Kenzo mbu era y'omu ku baremesa Rema Namakula amaka ne Lydia Jasmine mbu kati munnange abadde atidde nnyo ne bantu mmwe
kale wetweyongerayo ewa Pretty Nicole munange nyongero bajukizo ono omwana okuva weyabuuka ebibiina n'ava mu P7 n'abuuka senior 1 senior 2 senior 3 n'agenda mu senior 4 munange notakyafugika si oli Pretty Nicole gomanyi kafuta gwe yakuba ne banange twogera kuno nakuli omwana kafuta yadundula munne ne munange no musajja gwe yali amukubira mutegeevu kubanga yamukubba embaga era munange mbwalina n'olubuto kafuta naye nga ye Pretty Nicole bw'atyo bw'alabise munange bwe toyongerayo ku baby girl no aluteza munange maaso wano nina Modo Music ng'agamba nti mwe mwenna abagezaako okukoppereza omwana ono nga mwagala Jessa nammwe bawe obwambasada banange mukikomye nti omukisa gw'ono omwana bannange omwana mumuleke yagalire mukisa gwe mwene munange abantu batandise okujayo obwana obutategeerekeka Luteza mwina wano nga nalese obwana bulinga luwoba bito dynasty bulinga toboye media nabuzaana obwana bulinga obwalwala mambuluga obwana bwalwala olukusense mubulese muono n'ekitiibwa kya Jessa omwana yekka gwe tumanyi asaanidde ye mwana waffe Luteza era omwana waffe Luteza n'obulungi Modo Music naye bwatyo munanga ate atabuse ku nsonga z'omwana manyi wali abadde batandise okuvayo nga bakola zi challenge nenno mukemulabyo ono nasala ekigamba ate akyusa amanya omwana bamuyita Aluteza ne munanga ate yamuwadde Aluteza nange Modo Music anyway tugendera awo naye nga bwe tweyongerayo munange ne Julie Mutesaasirwa manyi babadde kaawo nga bageze kulya ku bulamu naye ku beach n'abaana be baby girl wa fono wamu ne baby boy naye munange bano abaana bakuze okulwa banaye tekulwa ono omwana abadde muto wano naye munange ekirina ekiwala yavuddemu ekiwala ekirungi ekigimu kale abasajja temwewumuzaako mwatandise dde okugamba enamba omuntu agifunya ate nyongera obajjukiza muganda we ono omulenzi gw'olaba ng'omuntu yagamba ajja kufa n'omuntu nti ate naddala abavubuka b'e Uganda kuba munange ye abeekengera nnyo ku sisita we era yagamba nti essimu ya sisita we agikebera n'okusinga sisita we so mwenna abadde bansaba enamba mukikomye omuvubuka ono mukambwe muko ku sisita we munange bwe tweyongerayo ne munnamasaka munange lipazo mwana muwala yagenze n'akatyemula n'agamba King Saha yamukozesa ati yamuwa yadde ekikumi yamusiiga n'obulwadde bwa siriimu era buno obudde amunoonya amuwe miliyoni 2 watazimuwa agenda mutwala mu mbuga z'amateeka jjukira lipazo ono amaze akabanga ng'avuma King Saha obutanaaba teyeefaako omutima omubi biki kati no munange bamuwadde ekivume ekyalo ekya siriimu panage munnamasaka obusungu nga bungi King Saha yakola ki naye abamu basanyufu bagamba kimugwanira kubanga naye yavuma nnyo bebe kuulu mbu King Saha kimugwanira buno obudde lipazo kyamuwa akatambika kano tweyongereyo bebe kuulu mwatusikiriza kuyingira mu biki bino ng'abantu batta abaana omusajja atta abaana bafa agenda nga bwagenze yadde kondomu yangabu yadde buwulizi bw'amagye yadde ka life guard yake 2,000 takalina mu mmotoka yadde mu bbaaga ayambala bukanzu palina amaanyi abagwagwa batusinze nnyo amaanyi ne bwe tuwogera abagwagwa tebawulira naye abaana baffe basisita baffe ababajja basibye obubi nambivu munnamasaka ye waba yasazeewo okukwata mukamwa munnange oyinza omwekuuliramu oba mulago kiruddu oba mulago kawempe sijja kulimba omwana ng'atabukidde King Saha bannange liri pazo bannange ate kati yafunye ekirala kyanvuma jjukira omuwala yavuddeyo n'agamba mbu King Saha yamwebakako n'amusiga akawuka ka siriimu kati jjukira buli abadde amuvuma kimu kyabutanaaba naye leero baba kati awezezza ebivumo kale munnange bwe tweyongerayo n'abantu b'e Kenya bo munnange bano bo bongedde okulumya ab'e Uganda kw'otadde ne baneiba abalala
manyi waliwo kayimba kyawo nti mitima gyakaluba tetuyina bitengo oboona omusajja oba abadde agezaako kulaga girlfriend we omupya gwe yafunye nti ayina ekipawa omanyi omusajja okweregira ku nnyonyi bwe zwi neemuwanika paka waggulu ne munange ekyewuunyisa ennyonyi newe yavuddeyo waggulu nekka wansi tebalina kye baamukoze wabula ate baamuwozaayozezza era okakanaga bamuwadde kayogati neekajjesa munange bwe tweyongerayo akatambi kano kankutteko nnyo ngaaze bambi baby boy oyo gwolaba ali mu kabaga maama nange njagala nkole nkujje mwene embeera nkujje eno mu ghetto nkujje mu buzigo buno nkujje mu kafunda bambi gye bisembedde ng'omulenzi akaabi kugamba ng'olabye ddala ng'ekintu kyayogera akijja ku ntobo ya mutima gwe weewaawo abantu abamu bagamba ye bannaye akalenzi ako nako keekoza alerere boogedde bingi Mama sama boy gamani gamawulira boy ne mukamawulira munasaba mama okubibise kwate nkubye mama mulipo boy sama mukama boy ape mama boy mama boy sama kole boy nye mulipo mama ntwaleke mwana kale ngono wetuuse kale mama kubadde onsabira mama denga kudamu mwana nkudamu mubi nansonyiwa mama wadengera mwana onsabira mwana nosatiresi mwana nozeramu emikisa mwana mama naye njagala nkole boy nkujjeyo osegera mama taata yatubonyabonya munange ekyokukolera sikirina nali sobola kusuula mu ttooyi amazima gali nti buli omu yandibadde akola n'asanyusaakoko ku bazadde be weewaawo abantu abasinga balabika n'akatambi ne bagamba nti waawo n'omwana yeekoza ayinza okuba ng'alina kyabala alengera yenna yakubwakubwa dda afaanana okulya n'enkola kale boogedde bingi naye bagamba ezziga ly'omusajja liva wala olaba n'omwana akaabi manya ekintu kyayogera awulira akijja ku ntobo ya mutima gwe naye omanyi bagamba kwekkirizaamu kintu kikulu n'okumanya ekintu abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. bwe tweyongerayo ewaliani Sikini ono nno nga yakubiddwa eyiganga olunaku lw'ejjo baamuliize n'apafominga bulungi era vibe ebadde waggulu nnyini ddala naye munnange omwana mulenzi baamukubye ejjinja era nga buno budde wenjogeera apookya na bisago kati munnange abamu ku bafuuti sooja be bagudde olutalo ku buli kala ya red kubanga bo bagamba nti abanuupu baawulidde nno gumbu Alien Skin nga performance bulungi ne bagamba nti tekisoboka mu kati meya n'afuna abacuba be munange ne bakuba Alien Skin ne motokazi zonna ne bazisaanyaawo akatambi sookola be no olutalo wa maddo gye lutuuse era nga bo obukyayi bweyongedde mu bantu. Era muno tosasanga mu kintu kya bwe bukyayi bwe mwasiga tubulina mwatutama eyo tawulo ya red kansooka enviraga effayi mujja kumpuli zewali wange wabeerawo red newe gabaamu redi nga katono kati nkasalasala oba nno bwe bukyayi bwe tubalinako oba nno bwe bukyayi red kubeera muno nze muno mubeera mu red kasasire badde nampya yono yagaba atya n'abula kino kikkala mu red abeera atya mu nju yange red kumanyoko obwo bwe bukyayi manyira bosiman alla red nga periods
Mbureedi. Tuyina obucaayi mujja kubulaba mulowooza mmwe mubulina kati mugenda laba ku bucaayi bwa fangoni mukuba mutyali kuno kubaamu reedi okukayuliza neweba tv ng'eriko reedi njasa yesanguze n'entuuyo manyire otya aliyeni skin oteeke bino biredi mu nju yange ono sukaali nga ndabako akaveera ka redi lwaki tebakola ebintu nga temuli redi so abeera na bintu bya redi mu nju yange sukaali abeerako atya kana akagambo ka redi kana akagambo mbu buredi noteekako geti swita kamujjemu namuguze wa uganda si wa people power buredi sukaali waffe mumuteekamu otya redi nze nyinza n'obinywa vaamu obwebwe obusosoze bwe twagala tubwagala ate tuli redi mwemulowooza naffe tujja baboola redi noonya buli kya redi muno nkyase omanyire otya aliyeni skin nga mutulaga nti redi maanyi g'abantu ki nga mutadde obusosoze mu bantu bombo yo sire yuza redi sasira yuza redi akola ki mu makaaga mbu redi omanyire aliyeni skin oba kinywa butto kamunywe nga mpagira aliyeni okuwagira n'obundi embizzi ndi musiraamu njirya nemanya nti ngenda muggeye nanze nyinza owagira ago amatafu kumanyoko omanyire otya aliyeni skin mukuba mutya aliyeni skin tusiga kukyali ate bwe twagala eno empalana tevaawo temwekwasa basoga temwekwasa baalu waggulu twagala mmwe tusiga bukyayi Allah temumanya redi awo nno wetuli bantu bange omanyi bagamba atakulekera naawe tomulekera ennyanja ekutte omira kati basazeewo balwanise abafuuku buli kala ya redi naye nga maama ebintu bya redi nga bingi oba ogenda birwanisa 10 awane naye ng'eyiganga waliwo abalabikiddwako nga bali mu kutimbulayo ebifaananyi ebiriko Bobi Wine n'abantu bonna abagwa mu ttuluba ly'ekibiina kya Nuupu naye naye era nga maaso wano waliwo ali mu kujaganya agamba nti baamukubye nampola singa baamukubye ne bamugjamu amanyo bannange tosanyukiranga nnaku ya munno enkya tomanya kiriwuwo akatambika kano ngenda kuba nga nako nkabalekerako ate tweyongere wetwogerera kati omulenzi obwongo tewali taliddamu kwasaamirira nemumanyirira abantu bakoleredde amanya gaabwe abantu beresezza ebintu byabwe gwe nodda ku linnya ly'omuntu noyagala olijjonkere oliyisizeeko ebibyo olw'okuba onoonya kabampaane bakusasudde Bobi Wine wabadde olumba waki yes you deserved it they did a good job it was not even good but it was a great job I really appreciated bakunyose abantu bakoleredde amanya gaabwe gwe just wava buvi eri kiboga olw'okuba mwamanyirira okozesa endeku nga muzituma ku maduuka oyingidde Kampala sebo oyagala kuleetayo bwasamu bwo wava buvieri n'erinnya tolikoleredde just lyava from nowhere wawongayo oluba ne bakwokya luyi lwali lumu Katonda n'akuyamba n'osamba akajingo oyagala kumanyirira abantu omanyi bannange mu bizibu w'omanyi akwagala era nga babamu bali mu kujaguza weewaawo abalala bali mu maziga bagamba munange papa talina musango lwaki awalanirwa abantu obwere era nga munange ne Jenny eyali mukwano we oba ex we naye mwina maaso wano ng'ate naye atabukidde abakubye alien skin ejjinja kati omwana w'abandi omwana w'omukazi omukubirawo ejjinja munange ekikolimu ne kikwatirawo omanyi oyinza okukola ekintu ng'oyagala kusanyula abantu naate nga munaye nga ogenda kuziŋŋamya famire yo yonna oba okitegedde so twewala okukola ebikolwa bino ebibi ebinene ebyakabampaane ebyakamandabe oba mukitegeera anyway mukama abampeerera kyonna kye musinga okwagala kommwe kamukuba amayinja mpaka kufa njakwogera mpolampola naye tutegeregane abaana bafangona ekintu kino ekyatuuse ku alien skin waliyo ekintu kyebaga nti tekyebeereka
wali abantu nga bo balinga saddaaka nga bo bajja kujja ebintu bibatuukeko abantu abamu banunulwe oba babeere bulungi kati yo alien scan bw'olaba nga ekyanga kyonna kyekuŋŋaanyizza ne batagamba nti tulina abasajja abazito abasobola okukuba ebikonde ku musajja munne waabwe wabula ne beetikka amayinja kiragira ddala obuzito omwana ono bw'ayina era omuntu yenna ategeera era nga tawagira Kyagulanyi ajja kugamba nti alien scan abadde saddaaka eri abaana bonna abali awo abalowooza nti Kyagulanyi ali ku kyaddala n'abantu be. Mutugamba wano nti President Museveni atta abantu. Okukwata okukasukira abantu amayinja obeera toyagala kubatta. Ebyo nno tubireke. Mujjukira ebyali omwalu wanga Kyagulanyi yakatandika okujja era baakozesa mayinja. Okay? Ebyo Kyagulanyi byabagamba mugende musimbule abagamba kutegeka mayinja. Era mmwe poliisi emmotoka z'abaana ba NUP muzikeberenga nnyo n'amaka gaabwe. Abo abaana ba NUP bayimirira ku kizimbe nga balina zino zibayita zizombi ne bateekamu amayinja ne batandika okukuba abantu omwali abakazi, abaana, abasajja abakulu abali innocent abatamanyi na lwaki mwazzeeyo. Kyekimu kye mwakoze ku alien skin ne group ye. Tojja kuŋŋamba nti omwana okujjonkera oba okubanga takusapootinga ekitegeeza nti alina kufa. Naye n'ogamba bannayuganda nti oyagala obukulembeze obuddako tekisoboka. Kino mukikoze alien skin bannayuganda bajja kukikola Kyagulanyi. Njagala otegeera ekintu kimu nti bw'oba opulaninga waliyo n'omulala planinga. Kino omwana wa NUP ky'okoze alien skin. Alien skin alina abaana bamukkirizaamu abaana abamusapootinga bafanzi be ate bali emotional nnyo nga namwe mutera okulaba. Oba omuntu yenna alina ba diehards nga bw'oyogera kintu ku muntu omwana ayinza n'okukaaba. Nkulayirira nti abaana bano abafangoni bwe beetegeka bulungi obusungu bwabwe ne buwera bajja kubayiiya ate bajja kubaddiza. Nga bw'ogamba nti naawe totya oba ofe. Wali omwana wagira fango naga nti oba nfe naye njagala justice alien skin eyiganga lwaki mwamukubye amayinja. Abaana bagenze ku stage na presentinga bulungi ne banyumirwa ne bagenda talina gwe yalwanye naye. Abaana be tewali gwe balwanye naye. Oyinza ogamba nti mwadde mubaddiza balwanye nammwe. Tebalwanye nammwe. On top of that nga mwetegese. Mugaddewo bigeti mubalumbye emmotoka zonna muzaasiza ekitegeeza nti mwakiplaninga ate manya nti kino tekyavudde yiganga kiba kivudde ku kitebe kyennyini ekikulu. So bwe bukya ku makya eggulu eno erijja nti Kyagulanyi baamusakase. Maze embogo ziraga nti baakusakata. Aga amayinja ge mukasuka ga layisi tegagulwa na kugula actually kunoonya budde na kuŋŋaanya mayinja. Mulimba kye mukola bannammwe bajja kukibakola. Nze nno ekyasinze okunnuma mwadde munzitidde akaana.